Fenga bana Kambatanyi abamu abasobola okuvuba balina akala abaami baba basobola okuvuba bagenda ne bavuba ne bafuna ekyokulya. Kati ngafu tutalina tugenda ne tupakasa. Olunaku n'ofunayo oba ofunyeyo anakuwaayo 5 n'okuba ekidima n'obeerawo n'abaana. Kuba emmere yatugendako n'amazzi, ndooza amazzi bamwagawulirako agajja luli ne gatomera kuba ffe twali tubeera ku sayidi kuli. Kwe kudda kuno ate nannyini ttaka wano eno we tubeera n'agaana omuntu okweyongerayo eri n'atugamba noonyanga wali akafo oba ozimba teri kweyongerayo. Kati ne twenyiga muno n'emmere kati era tetulina kuba era omusana gwamala ne gujja ne gwokya ebintu byonna bye twali nabyo. Enjala ye tuli bubi nnyo ddala nga bw'okiwulira kuba tetulina mmere, tetulina kintu kyonna ku lw'okubanga era n'abamu abasinga abaana baffe tebasomye taamu eyo ewedde kubanga omuntu afumiitiriza kati n'atola school fees nteekeyo ku ssomero ngera bw'omanya ebisale we byagira. Kati ate wanaaba avuddeyo ku ssomero agenda kulya ki? Ntusalawo ne tutuula. Kati ngendako eyo mu nsiko eyo mu kibira eyo nenkoonako obukonge nenfunako obuku nendeeta nenguzaako abantu nembafunira emmere oluusi ne tusula oluusi ne tusiiba nwabaawo ab'ekyalo ab'ekisa genda okulaba nibandeeterayo akamere oba akasukaali ako naye nga obukalwivu mbufuna nnyo bw'amaanyi. Yenjala yo kweri era okuddamu nti kweri abalala bava n'okubba olw'embeera. Oluusi nfumba amazzi agagoocha nenteyako amajjani mbaga munywe ekyayi mwebake naye nga temuli sukaali mbaga mwebake olw'okuba linga obutakaaba olw'okuba nnawo ekito kyenzizaako olubuto luno kuba maama enjala ennuma nengamba anywako kyayi weebake nanga maama kyayi temuli sukaali nti nedda weebake awo ngenda kweta sukaali agenda okudda engulungo obutulo twamutudde dda mpakasa bupakasa funa abantu abalina emmimbi nengenda bampa olubimbi nempakasa nenfuna kyendya eyokera ddala eyokya kuba akawunga ka kasooli tukalira ku 3:8 kyadda ne tumulira ku 2,200. Obuzibu bw'ensanga kupakasa kulima emmere sirina kati abazzukulu babeezaawo era ngenda nabo ne tupakasa. Okusomako baakuvaako lwa mbeera. Eddwaliro tulugenda Galiraya gye tuddukira tetulina walala. Ono waka kiriniki yaggalawo kati muno temuli wadde kiriniki. okuva wano paka Galiraya mayiro oba ziri 3 oba 4. Akatawuni temukalabye etawuni gye muvuddeko mulyoke muwete okujja eno. Ngenda nenfunayo akabimbi ka 15 nenkalimira ennaku zange nga 3 nenfuna akacyada ako nendya nemmanya nti olwo olunaku ndukoze bwe ntyo n'abalokole era ayinawo nampaako akasente oluusi ne banfunirayo bwe batyo. Amazzi gajja ne gatugoba era n'abamu tetulina we tubeera, tetulina we tusula, abamu tetulina na mirimu gye tukola. Ate emmere yennyini yankalu okugigula. Era tuli bubi n'abamu tusula nga ffe tutalina batuyamba. Kubanga nze ali kwogera ssaawa eno sirina muyambi kubanga n'abange sibalina n'abaana banfaako ne bandekera bazzukulu nga be bato. Kati n'ekyokulya nkalu okukifuna. Awulidde. Newe nsula we tusula wennyini emazzi engeri gye gajja era nawo tetulina. Katalera omugaga akutwala akuwa olubimbi lwa mutwalo 15,000 ebyetaagisibwa gakabye ebingi. Emmere tolina ate eri ku buseere. Kati saaga eno ekiro yakyadda ya 14,000. Awulidde. Ogule enva, ogule sabbuuni wa 2,000 akatole. Omunyu guli ku 3,000. Kati n'okulwala obulwazi gano tuli bubi n'omuntu asobola n'okufa. Amalwaliro gatuli wala, obujjanjabi bwennyini tetubulina. Bajja kutuusa mu ddwaliro bagambe emitwalo 5, 10 naye nga ssaawa eyo togirina. Awulidde.
kale obuzibu ne tubulengera nga tuli bwa nkalu nnyo ewaffe eno. Amanya gange nze Musana Simon, chairman w'ekitundu kino erosi wano, nga embeera gye tuwangaliddemu wano, embeera saawa eno tuyimiridde bubi ku nkola y'enjala, omusana ogwase ebbanga eriwanvu eryo, n'amazzi gano omujjuzo ogwajjula gwatwala emmere yaffe eyaliwoo okwo gye tusookerako nti ejja kutuyamba, eyo yonna yonna yagenda, ne tusigala nga ekitundu kyaffe kye tulimu kibi ddala, kiyimiridde bubi, nga yo tusaba gavumenti okutuyamba mu njala nga eriko saawa eno. Amalwaliro gali wala ddala, tuli mu mayiro nga 4 okugenda e Galiraya, era tuli bubi nnyo nga woolaba ekkubo lyaffe, omuntu walwala ekiro okumutwala ku ddwaliro tuwonerawonera ddala, n'owabooda ogenda okumugambako akugamba ssente nnyingi. Ne tuba nti Naikonda tuyineemu naye nga eri wala nayo, ne tuba n'amasomero nago era gali wala. Kati ebintu ebyo byonna byonna tusaba gavumenti ebe ng'etutunulamu ku bintu ebyo bye tuyina. Nendeeta n'entundwa nengulira abaana ekyokulya, naye ng'era ntusibwa bubi olw'okuba oluusi tusula. Jangu obujja omuliro guno gwake nga bwenjogera. 3 sirina akamenzo kalina munju oyagala mmekeza buli lunaku. Kakati oli maama ayagala mutwalo, omwami walesa akomyewo. Ate domestic violence tekitegeeza musajja yekka, n'abakyala mumazeeko abaami bamwe emirembe. Wamma nkubewonyaawo kiyabeko abaami ki emirembe. Akuyigiriza otya? Wamma totyantege akola ki owo? Kakati ensi bwe omumanyi Abaganda batugamba nti waliwo ekibegera envubo simanyi n'amaaso. Enswa ekyusa ki? Mubigera mutya?